Okay, abakyala bazira okuva wa Jamal Waswa gaimba forever a beautiful song because it had a great message. Akadde kakama tongera kubuuzako good morning tuli munaku z'omwezi amokaga lunaku lwa kazoba mwezi gwa Mugulansigo mwaka 2023 osobola oyitako ku Platinum Wellness Spa ne bakubuddabuddako ne bakuddaabirizaako bakola services ezigenda ku mubiri gwo bakola sauna bakola steam bakola facial ne bakujjamu tuyina bwebayita black heads and white heads obwo nababunyigamu tuyina dead skin ku mubiri so bakola facial skin eba etaako ne breathing bakola massage eza buli kika bakola bayina full body scrub n'ebirala bingi nnyo waxing na byonna basange olukulinangand road enamba yabwe eri 07088428 ye Platinum Wellness Spa. Kale St. Peter's Bombo Kalule essomero lya Muziramubazi ebizibuuzo bya senior 5 bya senior 6 byafulumye abakoledde ddala bulungi nnyo twagala obayozaayoza tubayozaayoza mwebale kubanga musomesa director webale kubanga ate musomesezza abaana ate ne mubabangula okutuuka ku level kati nawe onzadde ng'omwana akyali waka okyanoonya ssomero wajjo oyinza okubanga ate omutwala St. Peter's Bombo Kalule gy'oba omutwala omwana agenda kuyita kubanga ebibuuzo byonna babiyita bulungi ate abaana bavayo babeera bampisa kakati simanyi kiramu biki oba oyagala bateekamu n'endowooza bye weetaaga mu mwana ofuna mu ssomero St. Peter's Bombo Kalule jabifuna kale banonye ku namba yabwe ey'essimu okusobola okubanga ate ebisingawo bitegeera Kids and Love Daycare and Kindergarten ly'essomero tutandikiramu okutwalamu abaana nga batandika okusoma basangibwawo no bwe bajja opposite Kevin House wobugenda okubasanga bakutegeeza ne twala omwana wo bamubangule bamusomesa okuva ku myezi 18 omwana bamusomesa abeera nga ali ewaka gwe eyakuwa bamaidi ng'olaba abaana tebalabika bulungi waliwo maidi gw'ofuna naye nga akaana kwongera konzi ate nga ye yayongera gejja ali amadiga ogamba naye tutasobola kukawaako yadde katono Kids and Love bagenda kukalabira munange kalabike bulungi kakuzeemu amaanyi naawe ate okole nga amaanyi olina kubanga omwana gw'okolerera kale gendayo bakuba ku namba yabwe ey'essimu ebisingawo bitegere balina n'emmotoka ekuŋŋaanya abaana mu bitundu ebirinaanyeewaawo so twalayo omwana awo nga tuvuddewo Arapex Star Adhesive Cement asiba tiles genda mu hardwires zonna mu ggwanga obenga ate omwefune adhesive kirungo nno kisiba tiles wotuba tuuse mu kaseera akasiba tiles tokozesa cement kuba tiles zijja kubanga zikusala otuuka atuddemu ogula endala adhesive mufune ku katale ya adhesive kwali mungi naye wa Arapex wanjawulo muweeko okugezesa omulundi ogusooka ojja kumbulira enjawulo gy'ogenda okufuna naddala mwe batailers ojja kulaba waliwo tayo z'osiba ne zimala olunaku lulamba okukala wo adhesive gw'okozesa tayo naye kala luvannyuma lwa seconds dakiika 30 so oyo adhesive abeera wa Arapex awo nga tuvuddewo Simba Automotive balina pikipiki ya Yugiboss egenda kuyamba kuva mu bwavu ogenda kukola otya nno funa emitwalo gigenda kubeera 7 ebbaluwa ya LC n'abakwemira 2 n'endaga muntu zaabwe ogenda ku ofiisi z'abanafu aba Simba Automotive basangibwa wano mu Ndeeba ku kizimbe kya BMK oba ogenda wali ekamwokya opposite City Oil awo wonna bw'ogendayo pikipiki ya Yugiboss oba ogifuna ate n'ogenda n'obeera nga weefunira akasente kale ennaku zombi zigenda zeeyerayera 17 18 19 awo ku Theatre La Bonita banaffe aba Aromatic Entertainment bakuleetedde omuzannyo Climax ugenda kubeera okumala ennaku zigenda kubeera 3 olwokutaano olw'omukaaga n'olwa Sunday emitwalo gigenda kubeera 3 VIP gigenda kubeera emitwalo 5 jangu onyumirwa abazannyi bonna badde mu Climax okuva mu Aromatic Florence Nampijja Ahmed Lubowa Ray n'abalala bangi nnyo nga babadde mu muzannyo ogwo nga babadde ogulaba ku TV nga babadde ogulaba ku online jangu obeere nga ate omalako akawungeezi ennaku 3 nnambirira ng'onyumirwa omuzannyo ogwo okay kama ngenda kakuba abakyala abali ewaka nga gwe treasurer w'ekibiina kye mulimu muli eyo mufiseza akameeza olumu kasente kamwe kakyalo mwakoleyo kaniigiina kamwe mugenda ne mukola musukka ne mbeera babiri naye nga olina sente z'otereka ewaka webale nnyo mbadde nsaba bano bakwesigisa sente zaabwe naye njaga okukubulira nti abaami baffe bano batandise sente ezo baziplaningira nga buli lukya era bwagendayo ne bimulema agamba akaŋŋende eka mama junior anampola naye abitegeera yaŋŋamba alina sente zatereka wansi ani jike batera okukolayo obuboxing oluvannyuma lwa buli mwezi bakamenya ne babaako gwe bakola ki bakawa omusajja yakwendanga mu kaboxi aziyingirira waggulu ye wansi gye yatema bwazifulumira wansi bwajjayo 10 nga ssaayo ekipapula babbi
batubidde ssente ekibiina kya nesiga hafi nze asobola oterekera nze kati newaffe nze treasurer naye omanyi kye bagamba mbu bwe ndizira bajja kujja no ku masengere banswazi bakulangire yeyo kadi gye balina naye munnange mulaba kyandibadde kyavunaanyizibwa ne mukkiriza ne mugenda mu banka ne mugjayo ebiwandiiko ne mujjuza mu ssente ezo zijja ewaka tala junior aziplaningiro zibbobo azikusabye nno kale ate munnaife abakyala gwenga we nkugambye eri mu ekitufula abakyala omutima ogwo ogwekisa atandikirayo mu setup embizibu byayisemu mu lunaku bikoze bitya nakulaga essubi n'afundikira kati oba tusinga ojjayo omutwalo negugenda ku kameezo akawulwali abewakawo nja gukuddiza olumu nno bazituddiza weyakusaba omutwalo n'agukuddiza n'ebiri n'agikuddiza lweyasaba 10 ne kakati okyabanja ate bakazi mbamanyi nga abakambwe abazibu mu ssente zammwe lwaki mwogera ssente zitali zammwe lwaki tuzigaba no omukazi abeera nsoba ngamba abakazi ebizimbe ebiri mu kibuga ssente za kameeza ebibozi byammwe abasajja omwana nze yansongera ku mabirize naye nga olwa mabirize zisuba ssente za kameeza naye nga nenanyini yo tagimanyi iye oba ntegeera nene musirikira ebinene bwe bityo ate noyogera ssente nange no mama gwe tumubanja kati nampadde emitwalo 10 nze nakokanga kazi ngayina ssente ngayina gwogamba emitwalo 10 tayinaamu yadde akasanvu we musirikako mwekosa nedda bambi tubeesiga beera temwembeerera naye mu nnyumba weesuulira naawe banna ebintu ebimu byabazungu omusajja omuddugavu tebamwesiga yenna werekeramuko banabeera mukwana eriso erimu lino bbanga litunula bwe riti abeera ng'alina kyasomola abbira earrings bo n'agenda n'abutunga nokubbako obulamu so badiya bambi tubeere tetuganya omanya bambi abakyala omukwano gutumalamu basobola afe tumalamu tuwesiga nnyo nekyatuli bamaama ku mitima kitaata nkirabe kigende nga tekina mafuta mu motoka nga nina wane 10 mama Mary wakufuna weekend kancho kigende teeka mafuta mu motoka kale kaleko nyabo gwe mukyalo omukulu myaka gya 5 mu 5 na mu 5 weyombekera dda lwakuba omuvubuka azze akwagala kigwatagenda muzaali ne bwatamvuka ne waba mukulu munne ye bali bakulu bannaabwe nga bategeeragana nga kimubba takuyinaamu mwana abaana bagamba maama omusajja akubba naye lwakuba omusajja munnange alina olutindo lwakubuusa noga abaana balimba boogera ki bali kula balitegeera kyempitamu ne maama omubba omumanyi bwafaanana kati nga amaze okukkiriza abakubidde essimu mwana wange nabbanja kimanyi biwaŋŋamba byali bituufu ekisajja linzibye bambi ensonga y'essente eno banno bakwesiga nnyo basuubira nti ku weekend wali agenda ofuna kati waliwo gwe babanja omwezi gwaweddeko aliwo yaddayo n'ofuna ssente z'ekibiina sigenda zoogera ku saagala kwogera mazima kumpe kubanze sasulayo ssente z'ekibiina omukazi afune lutuyo alina ofuna ssente z'ekibiina sigenda zoogera kubanga amazima g'ennaku mutima mangi gwa ssente z'ekibiina ag'ekibiina mangi genda maaso n'endoozi yo abantu baye ku magezi bazitereke batya obuzibu sibulina kuba kashiya bulina kuba memba wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe